Okutulugunya bannamawulire kye kimu ku bintu abakola omulimu guno bye beekokkola. Wadde gavumenti ezzeevaayo n'esuubiza okubaako kyekolawo mu kukangavvula abavoola eddembe lya bannamawulire, kino kumpi kyafuuka kunyumya mu bunyumya. Ekitongole ekirwanira eddembe lya bannamawulire, the Human Rights Network for Journalists, kifulumiza alipoota ku ddembe lya bannamawulire eya 2022. This is a report in a dummy form and alipoota eraga nti okwemulugunya kwa mirundi 94 okukwatagana ku bannamawulire kwe kwafunibwa omwaka oguwedde. Muno mulimu okuba bannamawulire nga gyali emisango 30, abaakwatibwa baali 22, okwonoona ebyuma byabwe kwali kwa misango 15, 10 baziizibwa okukola emirimu gyabwe, emisango gy'okuwamba ebyuma gyali 4, so nga bannamawulire 3 baatiisibwatiisibwa. Mu 2021 okwemulugunya okwakolebwa ku by'okulinnyirira eddembe lya bannamawulire kwali kwa mirundi 131. Uganda ekwata ekifo kya 132 mu mawanga 180 bannamawulire gye basinga okutulugunyizibwa. Ebikolwa bikendeddeko omwaka guno ne okusinziira ku ngeri gyebikoleddwamu bino ebikoleddwa ebitono bikolebwa mu ngeri ya bukambwe, mu ngeri ya busungu bungi n'okubanga bitiisizza ddala abamawulire, era alipoota eno eraga nti abamawulire bangi beeyongedde okukola nga beekuniza kye tuyita self censorship olw'okutya ebiyinza okuddirira ate nga bakolera mu kutya okutagambika. Alipoota eraga nti abasinga okutulugunyizibwa basaka amawulire ng'okwemulugunya kwali kwa mirundi 65 bw'ogeraganya kwonna okwafunibwa okwali okw'emirundi 94. Abaweereza pulogulaamu ku mpewo bakwata kyakubiri n'okwemulugunya kwa mirundi 7 n'abalala ne baddako. Kizuuliddwa era nti okutulugunya bannamawulire kusinga mu Kampala. Abasirikale ba poliisi bakwata kisooka olwo ab'amagye ne babagoberera mu kyokubiri. Ekitongole kya gavumenti ekikola ku ddembe ly'obuntu ki Uganda Human Rights Commission kisuubizza obutalekirira bannamawulire mu kaweefube ow'okulaba nga eddembe lyabwe likuumibwa. Waliwo akatebe kaffe akabayita tribunal. Tukolako kunoonyereza oba investigation oba tusanga ngu okoze ebintu ebikyamu tukutwala mu mateeka. Waliwo n'okuliha oba kusasula eri eddembe lyoba oyonoonye. Njagala kubakakasa nti Uganda Human Rights Commission abamawanga g'ebweru nabo bennyamivu olw'eddembe lya bannamawulire eryongera okulinnyirirwa. It is more important than ever that journalists work with integrity. And it is more important than ever that you be allowed to examine the truth, expose irregularities, gain the trust of the public without fear of harm. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga mu mbeera eno nga bino byonna bize binukulwayo bekikwatako baneekomako ne baleka bannamawulire okuba nga bakola bulungi emirimu gyabwe nga tewali abakuba ku nsolobotto. looks like it borders on any of those.